Tuggussa Enssonga. Kalulu na Sanyu. Halimah amaze okutuuka ku butaka naye nga tekikkirizika. Bannange nze sina kyakwogera ku Halimah. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange tweyanzizza, mwebale tukolera ku mwana waffe. Amaze okutuuka. Nange tetulina kyakukola kubanga twakaaba ne tukoowa. Tweyanzizza, tweyanzeege, mwebale kulwana lutalo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abawe kye musinga okwagala. Naye buli omu eyabadde ku Halimah ne oli ne bw'aba yateekayo butesi kifaananyi mwebaza. Ne nneebaza munnamawulire ngwako ne mu kifuba taata. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction, okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga.
So ku SB4 Media Tuggussa Enssonga finally tutuuse ewaka tebibadde byangu era nga wolaba kalulu na ssanyu Halimah amaze okutuuka ku butaka naye nga tekikkirizika okulaba nga Halimah amaze okutuuka si byangu. Halimah kulekayo so sanyu jerere wano mu maka ewa Halimah maama otwogera nabo ku kyalo baganda be mikwano gye bakojja bataata sanyu bajjudde okulaba nga olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 29 Halimah amaze kubeera nga ate atuuka oluvannyuma lw'ebbanga ddene ng'obutambi bwe busasanye ku mikutu gya intaneti nga Halimah abadde mu kkomera yavaayo nadda ku deportation olunaku lwaleero finally amaze okutuuka. Katubuuze ku bantu abadde batulindiridde bannange nze sina kyakwogera kwa Halimah. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tweyanziza mwebale tukolera ku mwana waffe amaze okutuuka nange tetulina kyakukola kubanga twakaba ne tukoowa naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuzza Halimah bangi abaana bakomawo nga bali mu keesi naye tweyanziza okulaba ng'omwana afe akomyewo mulamu mubuuzizaako Halimah mubuuzizaako siyinza butamubuuzaako bannange tweyanziza mwebale nnyo byonna bye mutukoledde mukama abawe omukisa. Bannange anaayitanga nammwe mukama ayina amaanyi tweyanzeege mwebale kulwana lutalo mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abawe kye musinga okwagala. Halimah waffe naye yakuweddeko dda sirina byakwogera katukweyo kyansusooka obuuze bonna ali wano obamanyi ndowooza nja kubategeera kuba sikulidde kuno kulikayo maama soko gye wane wa maama nga tugenda twagala Halimah afunemu moment ne maama Halimah can talk akyali mulamu. Halimah mukama yeebale akukomezaawo. Nalongo saagala kintu kyonna kikubeereko kakkana tusobola okufunayo kakeeka maama n'atulirako ko wali ne tumuwamu kataimu n'awummulamuko n'Halimah n'awummulamu batuleko ko owulira otya? Awulira bulungi kolikayo mukama akuleese akukomezaawo. Maama yanyumya sitole zonna nga ŋŋamba naye ng'amugumya ne mugamba mukama eyamukuwa wajja mukomyawo ate ajja mukomyawo nga mulamu ajja kuba mwebale bassebo. Thank you for the fight. So SB4 Media Tuggussa Enssonga Mr. Ken tusooke tuleke maama omulemu n'Halimah eddakiika nga ziizo then twogere nabo wetwogerera naye nga lubadde lutalo tufune okubukeka batule wali mu kasubi bawummulemu tuyingize omukisa mu nnyumba naye akulekayo mvuddeyo mukama wange ono nno muto wa Halimah bwekirisebo final amazono akomeye tusiimidde ddala mu kugenda bannaye wasayiningako sebo era ensonga tuzibadde ne Mr. Ken nga bwankoonako bw'ati nga ŋŋenda sebo ninawe bala kulwanirira Halimah bannaye mulimu tugukoze naye mutuwadde amaanyi
mutuwadde amaanyi. So tuyingire mu nnyumba bagabe nti omukisa tabagukomya wabweru. Amanya Natukunda Joan, manager Big Lala Property Services, mbanjirira estate yaffe empya eri Lungala kilometers emu okuva ku kkubo, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okooye obupangisa oyagala fuka Land Road, jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era woba otwagala tukwaniriza tubeera Kyengera ne mu town ku Itawa tubaniriza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Nze saalina bugumu. Kuba Halimah yantuusiza ku pressure. Saalina pressure. Zinsumbuye nnyo. Era naawe ompulidde nga zijja. Kulabye wali ku entebe ga kompyuta katobwe w'ekigo. Mpulidde nga maanyi gampedde naye mwebale kungumya bane mwebale kumbeererawo buli mbeera yonna Halimah gyayiseemu mama gimuwanguza. Wanze maama we naye siina maanyi. Mama badde maanyi ga Halimah. Mama badde maanyi g'abaana ba Halimah. Baba bandimbuuziza mama jjajja maama aliwa nga sina ne kyenyinza bannyonnyola. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebbifu taata sirina kyenyinza kugamba taata. Sirina kyenyinza bagamba ne ttiimu yonna eri ebweru sirina. N'abaana abayaniriza Halimah ng'atuuse waavudde okutuuka wano. Sirina kye mbagamba. Sirina. Wabula okwebaza obwebaza. Okubeebaza obwebaza. Bane waswa gendako mu ffumbiro. Batandise. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Weebala olutalo. Olutalo luno terubadde lwangu. Kubadde kulwanira ddala. Mu luno olutalo ab'enganda baakitegeerako ku ofiisi yaffe Kataba Mpambe enkeera nga Yidi baali bampambye lwakutasangayo. Olwa luno olutalo nasiibwa okumala essaawa 8 mu Foreign Affairs ensonga ya Halimah kutuusa kati lwakomyewo. Lwaki olutalo luno lubadde luzibu nnyo lubadde bankyogere ntya? Olutalo ekisooka zibadde ensonga z'amateeka nnyo ate n'ebyagulimu mu kusooka omwana yewayirizibwa okubba golodi n'ebisigadde. Ensonga waliwo zisayidi ezimu ezikiraba nga advantage. Waliwo sides ezimu nga ziwulira zaagala okukyeza zibeere in charge of buli ekigoyinga mu maaso yadde nga ate tebaweereddwa lukusa famire owulira. Naye nga tulina osigala nga tuvuba mu ngeri y'amateeka ffe nga Kyeyo Initiative Uganda
paka okulaba ng'omwana oyo ataasibwa ng'addizibwa ewaka. So omuntu ali eyo tumunyumizeemu ensonga zino ezaalima zatuuka zitya mu woofiisi? Ensonga zaalima zayiyitira nnyo ku media. Tuba tuli awo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri lwe lunaku Halima lwe yatuukirako ku Embase nga next of kin ajja era aba yakatuuka ku office ne maama we n'ankubira essimu waliwo eyo gwe tusindise kino ne kino so nga bawandiisa keesi ye tusobole okubayambako okutaasa Halima obuzibu bwe yali ayolekedde so okumuzza obuze e Uganda wabula n'obuzibu bwe yali ayolekedde because okutuuka okugenda ku Embase kitegeeza waliwo obuzibu ku Embase kwennyini kitegeeza nawo waliwo obuzibu wabanga teyali safe tebandifunye ensonga lwaki addukira wano eno wabanga yali safe ku Embase naye olw'okuba nawo teyali safe bo kwe kuddukira wano nga safety yaabwe bagiraba mu Kyeo Initiative Uganda kyekyo. So mu bimpimpi olutalo luno tululwanye tutya kugyeko bya media kuba twongera okubeebaza aba ku social media bonna ba Facebook TikTok bonna buli apostinga byonna tubeebaza naye ng'ogyeko side eno ffe aba media mweyo side gye mutamanyi side y'amateeka of course we baleeta omusango guno oba we baleeta keesi eno waliwo fomu gye bajjuza kwoteeka byonna ebikwata ku muntu wammwe era ng'ogyeko eyo keesi yokka twalina n'okufuna powers of attorney ezitegeeza that Mr. Kenny tukuwadde obuyinza okukola ku muntu waffe and era ezo powers of attorney ezo olina okukozesa g'opresentinga yo eri okuwoza that ono nze muvunaanyizibwako okiwulira si Embase si gundi nze muvunaanyizibwako era nze ndina omuwolereza nawulirayo nno n'abagaana bannaabwe okwogera kwa Halima ne weebuuza bajjawo olukusa nga balina ddujja mu famire oba mu Halima oba mu nze naye nga bagaana bannaabwe sirabayo omuntu n'omu ayogera ku Halima n'ebisigadde wali abasajja eyo abakulu but that was it. Twalina court sessions 6 ebiseera ebisinga lw'emyaka giri gye twamala nga ne bawandiikira authority yonna e Saudi Arabia tekuwa access oba avenue yonna bwe kuwoza kyamukisa mulungi that okumala kati emyaka 2 we collaboratively handle such cases ne Ministry of Human Resources and Social Development e Saudi Arabia ne Department of Foreign Affairs e Saudi Arabia okuba kati batuwuliriza mu kuba kati ziweze cases ziwere 10 omuli ya Namitala ya Nakato Nankabirwa Fatuma omuli eyono Kanyerera Halima era mwezo court sessions omukaaga ze twalina nyaku zo tezalinga nnyo za muzinzi kubanga twawozanga n'obasaba evidence n'ebirala etc ne bataleeta noddamu n'owandiika ne wayitawo emyezi 2 n'osangako message ku email nga bagamba tukwetaaga mu session olwo n'ogenda ku Foreign Affairs n'obasaba ne bagamba ffe Embassy tuli presentinga era Embassy egenda ogendayo wayitawo wiiki emu ogenda okwogera ne Embassy nga Embassy egamba tebannatuwa clearance ffe kugendayo naye ate ng'eri babayise kugendayo nkya n'ekiraga wayisewo omwezi mulamba Foreign Affairs tennabawa clearance kugendayo n'ekirala Embassy kennyini nga terina ttiimu y'amateeka egenda kwolereza mwana ono ate bwe kityo bwe kirina ku cases endala ez'abaana abali ku police abali muvundira mu makomera terina legal team kwe twasinzira kati okusaba Foreign Affairs ne tubagamba yes tukkiriza gavumenti mu abalina olukusa okukola kweza ensonga nga muyitira mu Embassy and missions ezitukiikirira but mutwalawinge tukiwoleze wano eno era ne bakola kye baakola ne tutandika ng'okola kye tuyita video conferencing nga mpoza nsinzira ku video era session yasinga obeera ey'omuzinzi yaliwo mu mwezi nga tuyingira mu mwezi gwa 6 I think oba ogw'omukaaga gwali gugwako we bamwalaininga mu kooti enkeera ng'olwajjo lwe lwali lusalawo whether ate ne mu kooti ey'amagye gye baali bamutaddemu bamwongereyo bamuteeka mu kooti y'amagye bamusiba ne bamujja ku Labani Suburb because watuuka ku Embassy bamukeberaawo itisi bayingira ono next of kin wajja najjuza olupapula tutandika communicating na Embassy that kati fa bagenda okwandolinga Halima
Embassy batusaba ebipapula tubibawa. Embassy bagamba bagenda teekamu ebintu mukuba tebekakasa ate ne police ne tubagamba naye ate police bulwa obukakafu obulaga that police batumya Halima paka we basalawo ne bagenda ku immigration ne bamuteekamu ebigalo nga ne bifulumya tulina copy ya fingerprints nawo tebamanyi ngeri gye twagifuna ngeraga that Halima Kanyerera alina okureportinga ku Labani Sabab police station yadde nga tekwali musango. Kati of course nga umanyi embassy zaffe nazo tezina legal capacity. Tezina capacity mu mateeka singu teziyimiridde. Ate nga zo operating nazo lusinzira ku mateeka geeri. So nabo kwe kusalawo batwala omwana. Era olunaku lwe bamutwala kwaliko akanyemberege kuba yali aganye. Omanyi ate ekirungi naye si mwangu ekiri awo. Naye yali aganye. Era naffe twagaana. Paka we basalawo bamutwala olw'empaka. Ku Labani Sabab. Bamutuusaayo balaba mu detainings olusooka olwokubiri olwokusatu owera wiiki tutandika obabuuza kati olwo batandika okwetonda nga bagamba Mr. Kenny tusonyiwe naffe twali tetumanyi mbu kino kigenda baawo twalowooza bwe kiti ne mbagamba but the purpose of an attorney, the purpose of a lawyer kuwa magezi wemanga nakuwa magezi n'ogagaana because you are an official from the embassy you see what is happening to my client. Omwana bamututte kati bamusibye mwali musobola mugenda ku police ati first ng'omwana temunnamuteekayo ne mubabuuza ki ekibadde kale we tumuleeta kino tikigenda baawo na kino ne mubagaininga before okumutwalayo okwewala kinene ekyaliwo kati atuuka okubeerayo ng'ate babuliddwa engeri gye basobola okumuggyayo ng'oggyeko ziri interest endala ze baalina era audio zaabwe nzirina nga beetonda twali kino tetukimanyi ng'oggyeko interest endala ze baalina but I would advise them omwana ne batuuka okumugamba wandiika kino n'awandiika kino we told them why didn't you consider that why didn't you take that to Labani police at first baagaana naye olw'okubanga yali awulira ndi official from the embassy I don't have to listen to the other one kantwala omuntu yatuukayo nga naye ate takyalina buyinza nga police emusinziza obuyinza takyalina kyakkola so from then ne tutandikanga cause of course twalina our team oluusi yagendangayo nayogera ne b'officer embassy nayo yalina tiimu yaayo okusinziira ku bye yali eyagala naye nga bagendayo in the early days early months emyezi ng'esatu naddala n'egyasooka egyo twayogeranga n'Halima ng'ali mukomera waliwo ebbanga we lyatuuka nga takyasobola ku accessinga any communication nga tetukyayogera ne tuddamu okwogera edda but no session eyasalawo whether Halima ayongezebwayo oba enkyaleetebwa mu kooti yeye yansibisa mu foreign affairs for 8 hours ng'olwo ki ekikusibya nga baŋŋamba kasita bamuggulako ekintu kyonna kitegeeza nali mupango naye kitegeeza ng'ensi mbaleetedde obuzibu bonga foreign affairs bonga embassy mbaleetedde obuzibu so I had to make a form to accept kyonna ekigenda ovaayo kasita bamusanga guilty guilty too so I had okuwoza nga nsinzira ku byaliwo I told them ono omwana yatoloka kankuyite kudduka kuva akasi kutoloka because okutoloka mu mateeka boss alina okuloopa nga mu nnaku 3 ezisooka n'ateekayo omusango bwe guba tegwaliwo kitegeeza teyatoloka ogwo boss teyaguteekayo kitegeeza teyatoloka mu kudduka omwana bamuteekako ekyokubba golodi era ne bamuteekako n'obukadde 5 amulabako yenna naye nga tetunnatuuka awo wali baali bambonyaabonya kuba next of kin we yatuuka yajuza form that baali bamukuba baali bamukola kino ne bibyamuleetera okudduka ng'akubira kampani omulanga temuyamba akubira eri omulanga temuyamba kati okusalawo okutaasa obulamu n'agamba aizuulu kati nno ffe nga kyeyo initiative Uganda oli watutuukirira nga kino tekinnabeerawo omuntu ataasibwa because one of our purposes is to settle disputes ne babeera mu ngeri ey'emirembe ne boss but baatutuukirira ng'olwedde kati tudiringa na kintu ekiri secondary kati kyetudiringa nakyo kyekineeno adduse ewaka
omuntu wakuteeka mu video bwa TikTok ekisooka yalinga tayagala obumuntu wabulaba bamukaka bukasi kabeeremu etc. Ekisooka egyo giba misango. Ogusooka invasion of privacy. Invasion of privacy kitegeeza oli teyasoose kugambako kuteekayo kifaananyi kyoba video yo. No, ne wabanga bakulabyemu naye yakukase because it was without consent. Ekirala defamation. Defamation kitegeeza undermining somebody's personality. Engeri abantu gye bakumanyimu Halima bamumanyi bulala. Kati gwe omukwata n'omuteeka mu ka video ali mu kuzina omukako okuzina omukako okukola kino you are bakitegeera. Ogezaako okuteekawo engeri etyoboola ekitiibwa kye engeri abantu gye bamumanyimu. Ekirala ye right to publicity. Ekitegeeza that obuntu buno bwe babukola omuntu abajjamu ssente. So she was being used for business purposes. Nga takkiriza ne ku ssente zaataafunako weewawasooka nga tetunnagenda ku Kyaggolod. Kati eKyaggolod we twatuuka mu kooti kwolwo olunaku bambuuza nga baagala okiteekawo that yalina Golod kubanga embase baali bawozaawo tetwamusangako na Golod. Halima yali luddawa nga tannatuuka ku embase. Omanyi obeera atone w'omuntu oba olina n'okumanya yalidde ki. Ne mbagamba eryo ebbanga yalimala atambula g'agenda ku embase. They told me that what evidence do I have? Wobeera mu kooti ng'owolereza omuntu you have to give ekintu kye bayita exculpatory evidence. Ekitegeeza evidence eraga omuntu oyo talina musango. Nga mbagamba okke nabo bandage ekikakasa that yalina Golod mu kufuluma. Andi tebaakirina. So ne tubagamba ne gusinga ekyo ne tukisinga that is ennaku eri ebbanga kubanga bo kye baali beekwasa osanga alina we yayita n'amuwaayo nga kye baagala embeera gye baagala oteekawo. Naye olw'okuba nabo tebalina evidence ekyo ne tukiyita. Ne tugenda ku kirala ne tubagamba okusinziira ku mateeka criminal procedure ya Saudi Arabia article 35 egamba in any case other than flagrant delicto. Flagrant delicto kitegeeza being caught red-handed ng'oli mu musango. Kye kitegeeza mu lulimi olwala olw'amateeka bakiyita colloquial. Naye mu lulimi olwangu being caught red-handed ng'oli mu kituli okukwatibwa mu kituli mu lulimi Oluganda. In any case rather than in flagrant delicto, no person shall be arrested, detained or imprisoned except on the basis of an order from a competent authority. Okujjako nga waliwo order eragidde that ono mumukwate mumusibe. Mu lulimi lw'amateeka order si order gye tumanyi eno mbugwe SB4 kola kino. Order eba mu buwandiike ne tubasaba order. Kiruwe ekiraga ekipapula mbw akwatibwe asibwe nga tebakirina. Ekitegeera order teyaliwo. There was no formal order that Halima akwatibwe. So we asked them waki kati ali mu kkomera. Ne tubabuuza okay on the verge of inflagrant delicto mukwatibwa mutulage evidence omwana nga Golod. If you have any video or any picture ng'omwana ali mu kubba Golod mukitulage. We spent there 15 minutes nga tebalina. Ne tugamba okay katugende ku article 2 egamba no person still shall be arrested, imprisoned except ng'alina specified case okusinziira ku mateeka agali Saudi Arabia. Ekintu case kitegeeza already baba baakusalira. In this case Halima yali tasalirwanga musango. So kati baali bamusibira ki? Because already yali mu kaduuku for more than a month, 3 months, etc. Baali bamusibira ki? Clause yemu eyo article yemu article 2 egamba no person arrested shall be tortured,
no form of torture shall be imposed or incurred on any person arrested or imprisoned whatsoever. But Halimah okubeera mu kkomera already bali bamuyisa mu kintu kiti psychological torture. Omuntu okuteeka mu kaduukulu ne wobeera musajja bano nno bakazi. Ekkomera baalimanyiza basajja naye ono mukazi abadde mu kkomera musibyeko emisango. Nolwe yasembayo okwogera naffe yawulira maama we pressure zimukubye. Ebirowoozo omuntu byabeeramu mental torture eba y'amaanyi. Kyova olaba omuntu aba ne wabeera mu kkomera ddungi gaalya bulungi ebirowoozo ebyavaayo akoze ofa obufi because of psychological torture. So we told them okusinziira ku eno article you're even torturing my client Kanyerera Halimah. Ne tugamba katugende ku case ku article eyokusatu egamba still no person shall be arrested or detained or imprisoned unless with a case connected to the laws of the Sharia or the state. Still tewali case yonna kati bali bamusibira ki. Ne tugenda ku overall picture egamba in all cases no person shall be imprisoned or detained for more than 24 hours except with any order from the investigator nga bali mu kumunoonyerezaako. Ekisooka kati ono yasibwa talina musango. Yasibwa essaawa ezisukka mu 24 ze bagamba omuntu zaataasibwe kusukkawo okuggyako nga waliwo order eragira okumunoonyerezaako nga ne order teriiwo. N'essaawa 24 baazisusa kuba kati yali myezi nga gubasinga businzi. Ekirala same wagamba mbu omuntu geze ennaku essaawa 24 zisuseewo asobola okusibwa ennaku 5 kale. Ennaku 5 yali mu myezi gwali gubasinga. Ekirala kale n'ennaku 5 zisobola okurinewingibwa order eya Bureau of Investigation. Bureau of Investigation edda yali prosecution office e Saudi Arabia esalawo kati ye Bureau of Investigation. Twabasaba order tebagirina eragira okuinvestigatinga oba eragira okurenewinga hard detention because wagamba that as ennaku 5 zisobola okurenewingibwa with an order from the Bureau of Investigation up to 6 months paka ku myezi 6 kati order yo yaliwa already twali tuyingira emyezi 6 naye nga order eriwa tewali. So now they had to tell us that the next day they were going to arraign her in court. Kwa kumuleta mu court the next day. Era nayo ne bamubuuza and she pleaded innocent. So lwero olunaku lwe bamuzaayo ku embassy. Naye before that walinga tukyali ku musango still bambuuza wetumuta in case nga tumutadde mwagala agendewa. Ne tubagamba twagala atikibwe direct paka Uganda. Ye option yali esooka. First because mukwogerezaganya ne mukama we already yagenda kukomera we yali ali na signinga exit visa form. Era mukama we n'atuweereza exit eyaweddeko ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omunaana tubaddenga nayo. Era n'asayininga that yali ready okugula air ticket. So nga kitegeeza bwabanga bagenda omuta fe tusobola communicatinga ne boss n'agula ticket because she already had an exit. Ekyokubiri okumuteeka ku deportation because ebyali bibaddengawo mu makati embassy twalinga tetukyajesiga. Ekyokusatu kale ku deportation ku embassy wekibanga okumutika direct oba okumuteeka ku deportation biganye bamuteeke ku embassy. However mukumuta bansindikira message era zinagabana n'abazadde ne mbagamba that bamutwala ku embassy
nga bagambye that considering safety ye n'okusinziira ku byayiseemu katusooke tumuteeke kwembase because era okugenda kulaba ni sababu ku polisi wali mu kusooka era yava kwembase so katumuzzeeyo we yava ne bamuzzaayo kwembase so kwembase byabaddewo Halima naye yabadde atuuse okoowa bafayiringa baagala okulopa boss of course boss aliwe ekyokusiba omwana ekyokubba golodi okumuteekanga mu video bwa TikTok bapiringe omwana aliirwe nga kyebaliko naye nga ate ffe side yaffe egamba omwana addizibwe Uganda kati waliyo abasobola okudda eyo abali mu kunenya bagamba but omwana yandiririddwa bamulopa manye ekintu kyokubba kinene ate nawe okubba golodi ate kifuukira ddala kinene nekyawo ogattako biri bye bamukozesanga era nga basobola okusinziiramu ebyo boosi okuliwa omwana n'afuna obwenkanya naye waliwo ebintu bye tukonsidalinga mu mateeka waliwo kye tuyita stare decisis otunuulira kye bayita precedent kitegeeza set example waliyo emisango gye tukwasaganyizza ne embassy ne foreign affairs government but 1 ya 2 ya abaana bakyali mu kaduukulu ate nga na mitono nnyo ku buno kati akuosinzira n'ogamba okusinziira ku kino kasitama n'apiiringa omwana atuuse okubeera Saudi Arabia emyaka 3 ekirala embassy terina bannamateeka bwabanga muguli omwezi ogwasooka byenkugambye balemererwa okumusekiwalinga tebatuuse omuzaayo olwo kwe twasinzira ne tugamba okay katulwane mwana akomewo tumale twadvocating nga bwe tubadde nga tukyogera embassy yaffe eyo efune legal team bannamateeka abaana abasoba mu 10 ku saa zino bali mu kaduukulu Saudi Arabia embassy terina legal team terina na sente simanyi oba okimanyi mu embassy erina emmotoka emu ekola emirimu gy'abaana abaana bwaba bakiwakanya barecording a statement oba bagiteekayo ku mitimbagano bu Mr. Kenya atuwaayiriza emmotoka ekyo so omwana alwala n'onoonya okumulambula leba atacye ogendako mu ddwaliro oba ogenda ku office gundi ne bagamba Hamza yatutte emmotoka egundi balinda Hamza akomewo kati embassy y'emu gy'oyagala eyimirire mu kintu kinene terina bannamateeka terina na resources ng'oggyeko bannamateeka terina resources sente mweri ebbanga ly'okwoza binene ebintu bampitako mu meeting emu ku foreign affairs awo yali ya bintu birala nsanga omukungu omwe ngamba tuva mu meeting tuva kusindika some welfare sente za welfare ku embassy Saudi Arabia mugamba naye sente nga mmeka ngamba obukadde 5 mu bana bameka bali Saudi Arabia obukadde 5 mu embassy kennyini eyina ebintu byayo bijibanja rent utilities n'ebirala okutambula n'ebirala nga tunnatuuka na ku by'abaana obukadde 5 mu so tewali na sente zigenda kukola ku Halima kyekitegeeza kati gwalabira okumpi onoonya awo okunenyeza bali obagamba bagenda lemesa omwana ofuna obwenkanya ffe tugambye tusinziira ku bizenga bibeerawo tukola judgment okusinziira ku baddenga bibeerawo in fact embassy yandifubye nnyo abali ku embassy simanyi balina cases abali mu kaduukulu abaana baddizibwe waka tufubye nnyo ne yesterday twawandise ebbaluwa twagala embassy zaffe zonna zicapacitating with legal teams afazali example yalagiddwa Nusrat Peru etake bo batandise okugenda nga mu 14 ttiimu ewolereza abaana bano naye ate basinga beera mu Middle East abasibe last year twayogera kwene ensonga ne batuuka okumpita mu ministry 1-on-1 with a minister bakiwulira kyenjogera bakiwulira barecordinge oba baveyo bakole statement that sali naye
ne tupresentinga kubanga bagamba nalimba wandikidde ebbaluwa ge bagamba waliwo abaana bangi abaasibwa e Jordan nga gavumenti ejja closing endagaano juzi mu 2019 we yakulozinga teyafa ku baana ate baaliyo so bangi bali mu kaduukulu bwe yakulozinga omaani bangi we yakulozingira nga bali mu buduukulu baliwo ababosses bababonyaabonya teyabafaako ne batugamba mutuleetere lisiti ntuleeta lisiti e Jordan abaana 10 eyasooka bamuyita ka Yesu Janet yakubibwa mukama we amannya 2 ne gawanguka ate n'amala n'amusibako ekyokubba golodi kuva 2017 Desemba yatwalibwa kampani awe eri Kitebe tateebwanga tasasulwanga musaala amannya 2 pe ne kati akyaliyo era case minister Beta Mongini gye baddeko e Jordan gaayogera mbokuddamu twalayo abantu mu muto omuntu why should it be just conditional lwaki tofuna tiimu ewolereza abaana abo because tekirina ku Yesu yekka nkugambye baali 10 e Jordan betwawa ate nga sibe bonna wabula betwafunako details zaabwe zosobola owaayo akyaliyo ne tuwaayo 8 abe Jordan abe Oman Saudi twawaayo namba 5 bali abe Jordan Saudi Arabian Embassy ye taking care of Jordan kitegeeza betuli mu kwasaganya nabeeyo case ne cases endala z'aba abaana kwaba abaana 10 5 bokka be bakadde Uganda ate nabo okudde Uganda nga cases ze babasalira zimaze kuggwako sigamba mbu babawolereza wabula babasiba bibonerezo ne omwana omutwala mu kaduukulu tamanyi mu Luwarabu tamanyi mateeka aina kusaavinga kitegeeza oli kyamuteekako bali kibagenda okugenderako kubanga ye tasobola kwewolereza ne embassy ekiikirira Jordan ye Saudi Arabia terina kyegenda kukola byebimu ku bye twasinziirako ne tugamba naye kati banene abantu zino cases zonna 10 tebalina n'emu gye baakozeeko tebalina na funds kubanga lumu basindika ekibaluwa okuva e Jordan nga balagira omukungu wa government okugenda nga bamwagala mu engagement n'abamateeka e Jordan okuwolereza abaana abo okusinzira ku bye twateekayo kuba twateekanga eno nga batuteeka n'eri okusinzira ku eyo leeta gye twagwako ne twongera okiteekako emphasis ne bagamba ambassador we Saudi Arabia yatuukayo wayiseeyo myezi egyo bamuyise next week yagenda after 2 months ye ng'omu naye lwaki ambassador yalina ogendayo tewaliwo bannamateeka nnyo bingi nnyo tukone ku nsonga yawano ku airport tumulinda netazze ng'abalala kyekibaddewo awo tutangaze ku bantu ekibaddewo ekisooka twafunye information wali ku clearance wabaddewo abasajja bangi abawera 5 n'abakazi nga 2 sigenda kwogera gye babadde bavudde bati musobola okuteberezaayo nga bo babadde bagamba that Halimah balina omukwata bamutwale ku kampani yaabwe akoleyo ki mukama yamanyi ate tetusobola bikkiriza that's why naffe tubaddeyo and we had to make sure that Halimah avaayo akwasibwa bazadde be ye commotion ye yabaddeyo munda ku clearance ennaku ezo waliyo kampani eryawo kiwaatule omwana yakomawo na mulwadde nnyo bayagala omuwambira ku clearance mbu omwana yabaswaza ku social media era ab'enganda balina oteekawo akabuli k'amaanyi okulaba nga beddiza omwana waabwe so twabadde tetusobola kikkiriza kigwe ne ku Halimah babaddeyo we had to make sure that our enforcement is also there to pick Halimah ke kajagalala akabaddeyo munda kwekulwayo watuviridde munda ate tutwala eri ku polisi abadde agenze okukolayo babadde bagenze kubanga of course polisi yekwasaganya ebya law and order so because there was some disorderliness wali munda and they had heard about the story of Halimah nabo babadde interested okumanya ekisooka kiddala ekyatuuka ku Halimah because nabo babadde nga bamuwulira kwe bali ku media ekyokubiri okumukakasa that babadde okumuwa security
okusinziira ku bibaddewo munda era bimugambiddwa so okumutwalawo kubadde kumusekiwalinga then tuvaawo tujje n'abazadde paka waka. Tweyanziza nnyo Mr. Ken tugenda kubanga tuwummula mu kitundu kyaffe ekiddako ate tuwiireko ku mboozi ya Halimah byayiseemu paka ono katusubire nti oba naasobola okutunyumizaamu tumale okufunako ku mmere Halimah amaze okulya so ku SB4 Media Tuggussa Enssonga byonna byonna mubiwulidde ate abadde Mr. Ken nga yabadde munnamateeka wa Halimah era nga ekkula lino olunaku luno tugambe nti yalututuusizzaako kubanga byo bibadde bingi nnyo abasinga badde boogera ku social media okwo n'owulira ng'olina sirika busiisi olina kubeera ero n'osirika n'olinda ate olunaku lunaasalawo but as omuntu alimu ensa olina obeera mu kamooli oluusi n'osimayilingako oluusi n'okukola ekiddako. Twagala okwebaza Kadama's Voice ime weebale netwebaza tiimu Henry Muwonge n'omukulu ono weebale mulimu bonna byonna betukoze. Neebaza bonna tiimu yange ya Kya Initiative Uganda gyebaza nnyo akensusu erimu bonna ba Kadama's Voice ba Henry Muwonge Kathe Anet bonna kubanga bakola omulimu gw'amaanyi kubanga ku nsonga za Halimah tuvumiddwa tukoleddwa kyabamu basibiddwa omusajja ono bamusibako story yalina nnene nayigamba tasobola jogera netwaguma netugamba tetugenda ku replyinga media tetugenda ku replyinga ki ekikulu focus ebeere ku ki Halimah akomyewo atya mpaka ku lunaku olwaleero alhamdulillah twebaza Allah. Okay, katukomyewo lino ekitundu kyaffe kino kyakubiri tugenda kudda n'emboozi ya Halimah atunyumize bino bye bamusibako gwa yategeka okugenda e Saudi okwemu mu ttooki ogambe ŋŋenda obambireke wabula ebisingako awo tubirinde mu kitundu kyaffe ekiddako Halimah ng'atwa ku mboozi nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga.